There was a man called Cheswa, waliwo omusajja bamuyitanga a Kyeswa, Muslim cleric. yali musiraamu omubuulizi. He had horn speakers Yalina obuzindaalo at the buno entrance of car park, paaka ya takisi we yateekanga the emizindaalo. old taxi park. And he was reading the Bible upside down. Kyeswa bayibuli ng'agisoma kifuula nnenge, And he was calling ng'akoowoola that the Holy Spirit nga yagamba nti omwoyo mutukuvu was Muhammad. ye Muhammadi yennyini, Because nobody has ever seen him. kuba teri yali alabye ku And nobody Muhammadi, has ever seen Prophet Muhammad. n'omwoyo mutukuvu teri No yali amulabye, pictures. teri bifaananyi byabwe bombi. He was saying the Bible is not true. Kyeswa ng'agamba bayibuli si ntuufu, He was circumcising Christians. ng'akomola abakkiriza mu Kristo. Pastor Serwada, Omusumba Serwadda the late Deo Balabyekkubo, n'omugenzi omutume Deo they said no. ne bagamba nedda, We need also to go to the exit, naffe twetaaga tugende awafulumirwa ku paaka enkadde, the ingress of the taxi park. wafulumira paaka enkadde. And they said we are going to set our speakers Ne here. bagamba naffe katusimbe wano emizindaalo gyaffe. The man is speaking, Kyeswa ali eri ayogera, they are speaking. nabo bali eno bawogera. He's insulting, Avuma, they are preaching. bo babuulira enjiri. They had learned some Quran, Baali baasoma ku Kulaani, and so they could interpret the Quran, nga what it says. Oluwarabu They said balusoma, God cannot produce. ng'agamba Katonda tazaala. And it went on and on. Ne And bigenda on. maaso, ne kigenda maaso ekyo. So I came back after, I think they've been there for 6 months. Baamala emyezi kumpi nga 6. And so they came to me. Bwe nali nkomyewo mu ggwanga ne bajja gye They ndi, said the battle has begun. ne baŋŋa olutalo olukutta omuliro. Remember, 86 is when we got our liberation. 86 eggwanga lwe So I lwanunulibwa. said, what battle? Ne mbuuza lutalo ki lumwogerako. It's lutalo luli ku paaka. The battle is at the old taxi park. Musajja ali wali Kyeswa. The man Kyeswa is there. He was insulting the Virgin Mary. Ng'avuma He maama wa was Yesu, attacking the Catholic Church, the ng'alumba Anglican ekkanisa Church, y'Abakatuliki, the Orthodox ey'Abanglican, Church. ey'Abasodokisi. So the crowd was in the car park. It was like words in the evening. Mu paaka nga Forget about bigambo. football. Weerabira eby'omupiira gw'ennaku zino. So they told me you are preaching on Friday. Ne bagamba ku Lwokutaano gw'obuulira. So I said, okay, I'll come. Ne nga kale nja kujja. And I said, God, Ne nga Katonda, what kind of battle is this? lutalo lwa kika ki So luno? my staff told me, Be nali nkola nabo ne baŋŋamba, this is what's going on. kino nno kye kigenda mu maaso mu kitundu. So I took a fast for 3 days. Nasiiba ennaku 3, And then I went that Friday. ku Lwokutaano ne ŋŋenda. Frankly speaking, you couldn't preach a sensible sermon. Okwogera nga tosobola buulira njiri etegerekeka But the wali. insults were so loud. Ebigambo ebiva ewa Kyeswa nga biyitirivu, You couldn't concentrate. nga tosobola kusimba mutwe mutuufu. But Pastor Joseph had brought bigger loudspeakers. Naye ng'omusumba Joseph Serwadda yali aleese emizindaalo gisinga obunene, And he was also facing it to that side. ng'agitunuzza mu ewa Kyeswa. The zeal for the gospel was strong. Kuga ebbugumu ly'enjiri nga ly'amaanyi. I remember at the time the Minister of State for Internal Affairs was Colonel. At that time he was Colonel Otafire. Minisita wa state ow'ensonga z'omu ggwanga yali Kanotafiire And he ebiseera, was saying, we're going to have a problem here. ng'agamba wano nno wagenda vaawo obuzibu, These people are going to fight. bano banaatera okulwana okwekuba, We need to step in. twetaaga obbiyingiramu. So I said, Lord, Ne ŋŋamba Mukama, you have to, what do you want me to do? ne mbuuza Mukama ki ky'oyagala nkole. It was very clear. Yayogera kaati He said, I'll speak to you when you are there. nti ŋŋenda kwogera naawe ekyokukola ng'otuuseewo. So when I arrived, Bwe natuukawo, my goodness, Katonda wange, all the Christians were on the side of the pastors. abakkiriza mu Kristo nga bali ku ludda eno ew'abasumba. People were standing on those buildings Abantu nga on bayimiridde Rome Street. ku Lumu Street awo wonna, Everybody was there. abantu nga bajjudde awo, Others were the other side. abalala nga bali ludda eri. And when I went there, I said, Jesus Christ is the same Bwe yesterday, natuuka ne today, nga and forever. Yesu Kristo y'omujjo leero n'emirembe gyonna. And because the crowd had been worked out, Ekibiina baali bakibulidde bino you have nabiri, to preach and throw a heavy word to the other side. ng'olina okubulira ekizitowa kigwe eri kituuke. But when you come to preach, Ne bw'obuulira bino Jesus Christ is saying, nti yes, and Yesu so what? kati tukole tutya, say something that will. olina okwogera ekitinkula ensanafu eziri eri.
I realized my preaching was not being received. Nenzuula omutwe gw'enjiri gw'ensimbye teri awulira. And the Spirit of the Lord said to me, Omwoyo wa Mukama n'aŋŋamba, ask if there is a dead body here. buuza oba waliwo omulambo wano mu In fact, I paaka. said, why are we arguing? Nabuuza lwaki tukaayana? Let's have 2 dead bodies. Tufuneyo emirambo ebiri, One for you, ogumu gwa kyeswa, one for us. ogumu gwaffe. Whoever raises one Anaazuukiza omulambo has a living God. yalina Katonda omulamu. The Lord has just, in 1985, Mu 1985 the Lord had healed a madman who used to walk naked in Kampala. Mukama yasumulula omuguwa eddalu eyatambula nga You know, we ali had a bwereere. madman Waliwo omusajja who omulalu walked naked for 10 years. okumala emyaka 10 ng'atambula ali You know, bwereere. you think about Uganda was bound Muluuza Uganda yali while we nsibe. were fighting, while we were killing. There was a madman Waliwo omusajja called omulalu Chigozi. He Kigozi walked completely naked yatambulanga ng'ali bwereere for 10 years. okumala emyaka 10 Naked. ng'ali bwereere And nobody could get him nga teri asobola mumukwata and deal with him. omukolako. The power of God touched him and God healed him. Amaanyi ga Katonda gamukwatako n'asumululwa n'awona. When they introduced me, Bwe the banyanjula Lord said, tell them that. Mukama nange ayogera ekyo. So a group of Muslims came. Ekibiina ky'abasiraamu Because they ne used to come here Bajjanga. there and challenge the ne believers as basomooza they're preaching. abalokole nga babuulira But the preaching was very strong naye ng'enjiri y'amaanyi. because they knew how to read the Quran. Abasumba baali bamanyi osoma Kulaani. And when I threw that, Bwe nayogera the ekigambo Muslim in ky'omulamu, front, he said, for us, we don't do that. We don't tempt God. abasiraamu ne bagamba ffe tetubikola, tetukema Katonda. He said, but we have one man here Naye tulinawo omusajja wano who is deaf and dumb. Kiggala ate Kasiru. That man used to sit at post office Omusajja oyo yatuulanga ku post office wali on Kampala ku Road. Kampala Road awo. Everybody knew him. Buli omu ng'amumanyi muwa. And so they brought him. Ne bamuleeta. I said, oh God. Ne ŋŋamba ayi Katonda. So I said, if this man Ne ŋŋamba omusajja ono singa does not hear tawulira and speak, n'atayogera, we are ready to become Muslims. twetegese okusiramuka. I will not tell you what happened. Sigenda babulira kyaddirira. I also called other people who cannot hear. Ne mpitayo abalala bakiggala. And the line was from there to there. Layini ng'eva eno ekoma eri. Now, when we said that, Bwe twayogera ekyo, the other man shut down his speaking kyeswa emizinalo n'agiggyako because he wanted to see what was happening. ng'ayagala laba ekigenda mu maaso eno. So we put our finger in the ears of this Muslim boy, Teeka olugalo mu matu g'omulenzi omusiraamu deaf and dumb, nga Kiggala ate nga Kasiru. and we prayed. Ne tusaba. When we finished praying, Namala okusaba. I was actually saying, thank you, Jesus. Bwe namala okusaba ne ŋŋamba weebale Yesu. Amen. Amiina. And amen. Amiina. So I removed my finger from his Ne ear. nzijja engalo okuva mu matu And I ge. said, Ne amen. ŋŋamba nti amiina. And he said, amen. Naye n'aga nti amiina. I remember very well. Nzijukira bulungi. Pastor Serwada grabbed the microphone Omusomesa Lwada bw'atyo n'akwata akazindaalo and he shouted, glory. n'awoggana ekitiibwa. Devil was on the other side. Omutube eddewo nga lirudde eri. They started jumping. Ne batandika okubuukabuuka. Then I gave the young man to speak. Omulenzi ne One, he said one. emu n'agamba Two, emu. he said two. Bbiri n'agamba Three, bbiri. he said three. Ssatu n'aga ssatu. The crowd, I saw people jumping on top of taxis. Nalaba abantu nga babuuka ku takisi waggulu. And these Muslims who were here Abasiraamu abali okumpi naffe wanted to run. ne baagala ettaka libamire. And I said, grab Ne them. ŋŋamba mubakwate. Because the condition, Akakwakulizo. if he hears, Singa awulira you get saved. nammwe mulokoka abasiraamu. So you are getting saved today. Kati mulokoka leero. The shout was so much Embeekulu yali amaanyi. that Cheswas completely switched off his sound. Kyeswa ebyuma n'abizikiza. People ran from this side Abantu badduka okuva eno. to go to grab them to bring them to Bagende get saved. bakwate Kyeswa ne ttiimu ye babaleeta eno. abantu tebategerwa Yesu asobola okulokola amannya ge gokka Yesu Kristo Masiihu Isa Jesus Christ amakulu ag'amannya ago gakiikira ky'ekyokola kati si nsonga oba muyita Yesu oba Yesu oba Isa erinnya lyokka Isa oba Yesu litegeeza bulokozi mean salvation kitegeeza bulokozi
So Jesus can stand. Yes, you. His name is standing. Whoever comes in touch with Jesus gets in touch with salvation. Whoever comes in touch with the Messiah or the Messiah, the Christ, he comes in touch with the anointed one. He was anointed. Liberate men. That's why the Bible says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing and healing those who had no person. God was with him. So don't say you try to read in the books, but this verse says this. This verse says seek for the Christ. When Christ was here, he said, you search the scriptures and you think that they are in the useless life, but those testify of me. Ebyandikwa nakabibya Quran, kabibya Bible bitegeeza Kristo, bisimba Kristo. Why? When you read in Surah Al-Nisa'i, that's what the 4th chapter verse 171, it says, Innama lemasu Isa bin Maryama, that in it was Jesus the son of Mary, Rasulullah, was an apostle of God. Wa kalimatuhu, and the word from him, Alika ila Maryama, which he bestowed upon Mary, wa ruhu minhu, and the spirit proceeding from him. What does it mean? Masmatala Isa mtabani wa Mariamu, omaicho tekina mtawala kwa mwita mtabani wa Mariamu, sinsonga kwa mtegera kwa era jakubera ekimu kyako kitibwachi, ekimu kyako kitibwachi. Oriye ya Musa kabere mtabani wa Mariamu aliafu asigala akyalokola, asigala akyawona. Eganti masima Isa mtabani wa Mariamu yali mubaka wa Katonda, ate kye kigambo kye oyinza okwawula Katonda ku kigambo kye. Olabe ekisibya abantu mu kooti bagamba nti yayogera, n'omuntu tayoka na kigambo kye kikusibya, n'abaganda balina olugolo lugamba nti kamwa kabikasa siroganga. Omuntu twola ku kigambo kye, kyekigambo kyoyogedde nga kiriko abajulirwa kyekikusibya mu kooti, bagamba gwavumye pulezidenti oyogedde bwoti mwabadde mu lukwe ne baleeta ajulira. Ebigambo ebyo byennyini omulamuzi gwasinzira okusirisa omusango. Kati obanga omuntu tawukana ku kigambo kye, Katonda omwawula otya n'ekigambo kye? Omanye ekiruma abantu bwe tugatta Yesu ku Katonda bwekyo ne baba kitole. Kati ate mwe Katonda mumugyeko omulimu muguwadde Yesu. Oli yagamba mu alkitabu mukaddasu nga Quran tenajja, yagamba abaali bamuwuliriza, ana wali abu wahidun, I and the Father are one. Nze ne kitange tuli omu. Amakulu gakyo kitange bwalokola nange ndokola, kitange bwawonya nange mponya, kitange bwasukiza abafu nange nsukiza. You know why Jesus can help the people? He is the very word of God. The word of God. The word of God. Paul and Haki, the word of truth. Waruhu minhu, and the spirit proceeding from him. Omwoyo okuva eri Katonda okuyita muyabayaba. Omanyi lwaki awo kibu Yesu awonya siriimu nabagamba olunaku osooka nti Katonda musirise gye tuli mu maanyi ag'omwoyo. Kati wuliriza, olwo Sheikh Moses abadde asomesa naye Katonda yamukwatako mu ngeri ekyamagero naye n'amulokola. Ffe twagala abantu bonna balokoke, era situna lutawo na ddiini ya muntu yenna kyate tebavumiridde eddiini, bavumiridde eddiini, tebanatutuma kuvumirira ddiini yonna. Ne bw'abawo okuvumirira okwaffe kuli constructive, kubanga constructive criticism eyikkirizibwa. Bwe mbaga nkuvumirira ndiko kye nkusuuza ku lw'obulungi bwo, ekyo ne Katonda akikkiriza. Naye bwe nva eri ne mmala gavumaavuma ne byenkola sibikuyambye, awo ne byenkola mba sibitegeera.
kati wuliriza Katonda azze kutuyamba mwesumule ku masamba g'omulabe tofa ku dini teri dini ekkiriza kukuuma bino bintu mu nyumba ate bwe tunali nze kusaawo katonanga nti ogenze mu kasaawo ako olage Uganda ekkuba ettuufu mwenaayita okuwona okuva mu ndwadde yagizinda Katonda azze okuwonya eggwanga ate sinaotona kati wuliriza omukyala wuuno namba 28 yagambye nti yasooka kusoma mu mawulire nalooza nti oba byagenda munaate ndikola ate abali ku lediyo tolukuna nabalongeddeyo wiiki namba golooza Katonda yatutumanuza nendoza bintu bya wiiki emu naŋŋamba ekyo kimu ti njagala kuwonya abantu bange kyokka mpaayo ku tayimu nze nali ndoza ti aŋŋamba tayimu ya lunaku kati ono omukazi abadde ayogera nenzitukira ekigambo ekyo singa twakomako ewiiki osanga yena kati abadde akyali positive n'okulokoka teyandirokose negagwebaba mujasi kapiteeni yeetuse bannanga abajasi temweta Maganda Lansikopolo yawona waali ono Opoloti omusirikale wa polisi yali agenda kwekuba emundu temweta bannange okuwonyezebwa kwazuuse. Don't commit suicide. There is hope to live again. Don't dare to shoot yourself or to drink Dyson. Kubanga ojja kwetta mugeyeno sookeyo gundi mutwe nga jansi musirimu akulumye ate wesse ate obonyemonye emirembe kati mulizemu abantu olukunga lukyagenda mu maaso.